zinga waliwo abantu abaga nti walya Mwami Obote bangamba nti walya naye Obote bakuwa sente n'otatuwa walya ekintu kyagenda sokera walya tewalya sokerako okulya keeki eno embwa yange enywa Minute Maid embwa yange enywa Minute Maid netero giraba Eweza kola muli babinyo nange abali bagaliwo nange mpitibwa Mutesigorini Maama enjo Magi bonagani ana yerukiya bannange yenze nabateruka yahanisa rukiya waka gwe mulaba ku Bukedde TV Theatre Focus Uganda na Kanwaji buli omuntu obulaba buyita linnya kikubuke okisanga Uganda yes waliwo episode ezokisanga Uganda nkakasa fenna nga we tuli ku set wali otulabyeko mukazanyaako akwata ebyo etolimu oli ku YouTube channel Agaliwo tuula kalira emboozi egw'amakerenda Okay mkwano gwange mbekutenga nkolo na kambe abasidi omusunsuzi gemanya Agaliwo ye YouTube channel kwoli tuze kusomesa Luganda so olunaku olwaleero terugenda kubeeranga ennaku endala lwanjawulo mukko luli bulala mukko Katonda mulungi Katonda wa kisa so anja mujja kugera maaso n'okweyanjulira omulabi sobola okuba nga tutandika olunaku olwaleero nja kutandika ne usual suspect ono ye omukulu mumumanyi ono ye muyinza oba mumumanyi naye si kujja neeno mujja mmanya lwaki ali wano buuza ku balabi tugende maaso n'okuba nga tusimba nesebo naye ojja kwogererako ku muzinda bakuwulira yogera naawe obudde time situlina budde leero olunaku lulala mukko yogera naawe abatulaba mwenna ku Agaliwo ndaba omukulu Agaliwo wagale YouTube channel mugende maaso n'okusubscribinga n'okulaba n'okunyumirwa naye nga ekikulu mu byonna nze Samuel Kalungi abamwagala nnyo okumpita Obote Mwami Obote tuli naye kale tweyanziza katudde side nkyeyanjula bannange otumira n'ogenda simaani okutumira gwe tumira newonakola entondo omukulu weyanjulira ma abatulaba tugende bane nsanyuse nnyo kubanga ndi ku Agaliwo YouTube channel yes amanya gange nze Nsereko Godfrey abangi mumanyi nnyo nga Taata Angel oba William yes ya nze Nsereko Godfrey era nsanyuse nnyo kuba nti munkyaziza ku channel ya Agaliwo kale thank you so much so olunaku olwaleero ngenda kubanga mbeebaza nnyo nnyini ddala Agaliwo YouTube channel yagenze maaso n'okuba nti eweza abantu omutwalo mulamba yes 10,000 subscribers abantu omutwalo gumu twagenze maaso n'okuba nga tuguweza mbeebaza nnyo mbeebaliza ddala ojja kwebuuza lwaki ku seti ndiko n'abakulu bano ebiseera ebisinga olaba program gegeze maaso n'okuba nti ekutuukako wabula program egenda okutuukako waliwo ababeera emabega awasheno okubeera nti etambula Agaliwo tulina show egenda maaso n'okuba nti etambula teyina linnya wabula etuuka butuusi ku seti n'ogenda maaso n'oba ng'ogiraba Agaliwo of which esheno egenze maaso n'okuba nti hostingibwako abantu ab'enjawulo anjagala maaso n'okuba nga mmenya amannya awo mu maaso wabula okusookera ddala omukulu aleeta ekirowoozo sheye yagaliwo kubanga ebeerawo soogera ku buvidiyo buli obw'amawulire bwe bulaba wabula njogera ku show zino we tugenda maaso n'okuba nga tukyaliza abantu ab'enjawulo omukulu ali ku side eno Mwami Godfrey Nsereko yagenda maaso n'okuba nti aleeta ekirowoozo ekyokuba nti ntandika okubeera ku kamera anabeeranga ndikodinga buli kodinzi amawulire recording togifaako nalinga nkola yes nina studio yange njengenda maaso okuba nti ndikodingira amawulire so kyenakolanga omukulu ono nangamba naye lwaki totandika shows ez'okubeera nti okyaza abantu ne mubanga mukola abantu abo nga batuwa analysis webanga si analysis n'oleeta abantu nga
bayina kye bagamba abantu mu mbeera emu bayindala so era n'omukusookera ddala omukulu ono yabeeranga emabega wa kamera era yatuwanga ne kamera okubeera nga tukwata paka naffe we twetongola mukama n'abaako akantu katuwa Lukiya kakwata Lukiya alina okujja Lukiya ajja kujja aluli wisdom kaye yayita Lukiya emirundi 87 so omukulu ono Taata Angel oba gwe muyita William Bawa Magi omulo ate nalo omukulu ono yagenda maaso ennaku zino nina omusajja gwendaba abeera ne Magi oba bawani Magi yalaga yafuna omusajja Magi yafuna omusajja waliwo omusajja gwendaba waliwo omusajja tumulaba nkoona tulaba mugongo owaaye tulaba nkoona yagamba mu Muganda we baba bakola content omusajja alina n'empeta omusajja alina empeta busamba beesogama ennyumba abalina TikTok munoonye ku Magi Dorin akozesa linnya ki ku TikTok Dorin Dora mumunoonyeeko muyinza okuba omugongo ogwo gwe tulaba mugumanye by the way omukulu ono yakulira Theatre Focus Uganda etutwala ffenna bwe kiba nti tuzze side eri za firimu kuzannya omukulu ono yakulira ekibiina ekyo ekya Theatre Focus Uganda so mbadde nkunyonyola nti yaleeta ekirowoozo n'aŋŋamba kale orecordinze ennyo weebalera omushana naye kati kyekiseera otandika okubeera nti obeerako ku kamera oweereza abantu era engojjeeko Mwami Obote kuba yaŋŋamba ate era ya introducing eri Mwami Obote n'aŋŋamba nti omusajja ono amaze ebbanga mu entertainment alina authority okubeera nti ayogera ku bintu ebikwatagana ne entertainment cause abadde mu performing arts ebbanga ddene so omukulu ono ya introducing ew'omukulu ono ne tugenda maaso n'okukwatagana ate ngenda olaba nga omusajja ensonga baba azoogerako tavuma ali objective aleta analogy nga ozirabira ddala nga zeezo nga ate ziri scientific thank you so much so mukulu ono yagenda maaso n'okunyanjulira omukulu ono yensonga lwaki mba alina essaawa zino ku set wemala osinkana Mwami Obote nga yo omugjeeko tulina abantu betwagenda maaso n'okuba nti no tufuna mwali taata wa champion gudo omukulu ono yasagula ne tugenda maaso n'okuba nti tutuuka ewa taata wa champion gudo n'agenda maaso n'okuba nti yatuwa interview yali empoomu ennyo Facebook ebigambo ne biyita mwasabula taata champion gudo omusajja atayina buzibu then yatwaniriza bulungi nnyo wakati awo ataddeko ekikoola kye ng'alyoke musajja yatulaga omukwano gutwalwangako ekikoola ekya kitaata ekyakaawa kyamajani taata yali ayagala kunywa ku majani kibaki majani ki abantu balina okutegeera so mbadde nkyakunyonyola abamu ku bantu betuze twavinga ku show mukulu ono yali emabega ga kamera n'okubeera nti asagula tulabe ye yali dayirekita w'olunaku olwo era byonna bye mwana wa Taata Champion Good ayogera ebyali ebirungi omukulu ono n'ebyayitira byonna omukulu ono kuba ne editing kabe editing ye amukola towayiriza omusajja twagenda n'atuwa interview yes of course it was very clean ate ffe wano kugaliwo ekimu ku bye tukireetanga bwe kiri ensonga tugikuleetanga bekola ki nga bweriwo tetwagala gikwata gitustinga kukugambisa bigambo by'otaagamba omuntu bw'aba teri atagambwako ate teri atagamba people should learn I think that's one of the things between okwogerako abantu bayiga okwaappreciating omanye okwaappreciating okusiima okwaappreciating kukkiriza n'osiima ebyo omuntu byaba agambye oba byalowoozezza okusinziira ku ye bw'omala n'ogattako nawe kati gwe n'ogattako oba n'otoolako n'ofuna ebyo ebikuyamba gwe so kati Taata Champion Gudo ye yatuwa view ye ne tugireeta eri abantu kati gobogaba abantu nti no ya directinga tubanga abagamba nti yali firimu anedda kye tutegeeza photography ye yali director of photography abantu balina okitegeera ye yali ku kifaananyi so ne tugenda maaso era omukulu ono gwe ntambula naye nengenda side ye waba King Saha ne tugenda ku kyalo Nakawuka n'ebitundu ebyo
ne tukola emboozi y'enkoola gye twagenda maaso n'okuba nga tukolera emboozi y'enkoola mukwano gwa gundi atuuse ne tugenda maaso n'okukola emboozi y'enkoola mukwano w'Agaliwo mukwano gwa Lukeya bakati beerabira mu ange eyo so omukulu ono gwe ngenda naye enakawuka nabyo kimala omukulu ono gwe nagenda naye enakawuka ne tugenda maaso n'okuba nti tukola story y'amayirungi enkwacyo abwe yali nga baagala okugenda maaso n'okugijja twagenda maaso n'okwogera n'abantu abo stories ez'enjawulo ze tukoze twagenda maaso n'okuvisitingako King Saha Junior waliwo gayi abantu abasinga bwe bamulaba balowooza ndina King Saha direct but it was King Saha Junior. The brother, no guy the impersonator. No, don't use no guy ye King Sodia erinnya lye erya art ye King Sodia kambabulire ebyaddala guy ayimba eddoboozi mwe eriri maybe yetaaga direction naye lwaki aba ayagala koppa kubanga King Saha tasobola kusalako maviiri nayimbanga ye. That is where we go wrong. naye ate nawe otabuseemu oyogedde ku kyenviiri tovoola nviiri asivodde enviiri nga bwe kiri nkimanyi wangamba ogenda kukola dread naye si kyentegeezezza kati ekyo mumundabanga mumanyanga ngudde eddalu kyentegeeza akolera ddala nga King Saha bw'ali lwaki tavaayo nga ye oganda alina nayimbanga kati kambabule kano ono gayi yakolanga King Saha emabega back in time nga olaba Junior Bebekulu Junior Bobby Junior Kamiri weyamala ne yezuula n'akyusa n'afuna n'erinnya n'ebiringa so ali ku lugendo okulaba nti yejjamu ekyo nakyo kibeeko kyekituyigiriza nti gwe wenna ali eyo ng'oyagala okubeera omuntu ow'enjawulo mu society teweeteeka wansi wa muntu vaayo obeerenga gwe lw'ensonga oyimbenga kamiliyoni bweweeteeka amaaso g'omuntu bweweeteeka amaaso g'omuntu you are likely to be wrongly perceived in the society. Omuntu ajja kufuna obulala agambe nti oyo talina byakolako pabukopi kati ogenda okutuuka ndabe bayita abayimbi ab'ekikulu ekyo abayimba ennyimba z'abantu nti agenda otuuke abayimba ebintu ebirungi agenda otuuke okuyimba ebibye abantu babi appreciating baagala ayimba ebyabali osenga omanyi waliwo abayimbi betumanyi betulina mu Uganda omulina ono omusajja waffe ayimba nnyimba z'abantu zokka akuba ennanga ye n'ayimba ennyimba owulira eddoboozi ly'amayanja owulira nga w'amaanyi nnyo nti senga yakwata oluyimba n'ayimba oluyimba lwe yandibadde wa ttabbo nnyo waliwo omuwala twabeeranga naye dda omuwala oyo yali muyimbi bamwita lirikadima akuba nnyo kalikyo music owekina naye kati akuba nnyimba ze yes but what I'm trying to say is fwe twategeera lirikadima because ze nali ku Kayeni nali managing Kayeni nga bajja every Thursday nga bakubirawo nga balina bandi yaabwe and this girl they used to sing other songs for other people she was so good kati ngenda okuddamu okumulaba after like 5-6 years nga atandise okuyimba ennyimba ze kati olumu manyi omutunuulira bwe nti lirikadima naye nga basa lirikadima yatandika a bit earlier nga akola kike nga lirikadima mu myaka egy'etaano 10 emabega she would be so good but even now she's very good so mu bufu bwe bumu people should learn to just kaisa as a community expert nti buli lwozuula ng'olina ky'osobola okukola kikole mu maanyi go todda mu kutusooka kulowooza nti nsobola okukikola nga gundi wakati ntunuliramu omuntu agamba bunzenze Junior Chameleone kikyogenda okukola Chameleone kyatanakola Junior Bebekulu kikyogenda okukola nga waliwo abakopa ne bugembe ng'omuvubuka ayimbya ddala nga bugembe oli agamba nti ze Junior Bobby Wine kiki kyogenda okukola kyatanakola so mu bufu bwe bumu ku channel eno nakyaza ne muganda wa Jose Chakala gayo oyo yeyita Creed Icon UG nga anoonya Jose Chakala ate nga yes mwe mumanyi oba mwe temwategeera abalabi bategeera nakyaza Creed Icon mutwe wa Jose Chakala nga anoonya Jose Chakala anoonya ne Maama
Maama ya tamanyi Maama jali. Kati kyembuuza. Bwe yamunoonya lwaki yanoonya gwe n'akulaba. Jose Chakala n'abula. Jose Chakala n'abula. Andi Agaliwo wogaagalira ogafuna. Eddoboozi ly'abantu. Agaliwo. Banaye tutekeko bana commenting ne batubuulira. Tekeko program kuno gye bayita noonya omuntu. Toshuka wa. Toshuka wa. Kanyomero. Onoonya omuntu. So still kwa Agaliwo twagenda maaso n'okuhavinga omukulu waliwo guy bamwita Chad Kazo naye yatukyalirako ko the other guy we met the other time twamukyazi yali mulungi nnyo ndi wa ekyatu kyankalanya ne Chad Kazo budde nkwatagana ya budde no twakwatagana we had to meet olunaku lwatuuka I called him we had a show twalina okuba ne show naawe naye tuera najanze sabi kugamba ko twakola bukozi namukuonako ku simu time management na biki ate obimanyi obudde buba budduka batujja kuda mtu omwana yali mulungi yalina ebirowoozo ebiryo tujja kuda mtu uliziganye biri scientific akwataganako nono ku show katono bettireko analogeze zali scientific ne tuwapingako n'omukulu Wisdom Kaye Wisdom Kaye yayagala ennyo Lukiya that day so twapingako nkulaba gwe Lukiya nkulabulira wano ne nkulaba nga wetala ne Wisdom Kaye twagendako ne wa Bukenya Media twagendako wa Bukenya Media kwa Bukenya Media yete Bukenya Media tetwamukyaza wano naye Bukenya Media kyeyekola ne Lukiya munayi soko jekeno Lukiya soko jekeno Lukiya Kichenyo kati omaje tugenda kola omukulu tuberereko ku kamera Lukiya jeko Lukiya soko je tubere Lukiya soko je mukwano gwa Lukiya yali emabega wa kamera Lukiya soko je agenda kudda zakamve wajje njakudda ajje imiri njakudda abantu soko je Lukiya ja Obantu ulawo obanze ntulawo obwo bwe buzibu bwe tufuna Wisdom Kaye yakola bwato Bukenya Media yakola bwato ono ye Lukiya buza ku bantu abalaba soko buze kubala ono ye Lukiya bannange yenze nabateruka yahanisa Lukiya damu amanya yogerera hano ku muzindalo yogera ku muzindalo abakulya yegwana nanti yogera tebakuli nabate Rukaya Hanisa Lukiya nkutereka erinnya ddala nkuwadde erinnya lya eryani lyazinga yafe eryakalungi kimala kimala so muntereko mu close up baba so oyo gwe mulaba ye Lukiya yabeere mabega wa kamera era bwe tutalika Lukiya yavunaanyizibwa ku nsobi zonna zemulaba ku kamera waliwo n'omusajja muzungu tannalabika bamuyita Rashid ayinako ewamukutte ano tubadde twogera ku simu nangamba ajja tuuko ba 12 atuyina omusajja omulala bamuyita Rashid naye Lukiya watabaawo Rashid yabeere mabega wa kamera n'agenda maaso n'okuba nti yakikwasaganya ampola Mwami sereko komawo Lukiya agenda kuddayo ku kamera komawo basiibule bakubire kajja bagaye bongere okulaba mweyongere okulaba Agaliwo bagaye gwabeere mabega wa kamera gwakola amajani we gabaawo era gwakola ebirungi babuulire era ku kamera bimusobedda era gwa kamera abeera ku kamera yono era still ono yabeere mabega wa kamera ya Theatre Focus Uganda by the way no kamategezeyo kano sone ya mutu waka gwe mulaba ku Bukedde TV Theatre Focus Uganda nakanwaji buli omuntu obulaba buyita linnya kikubu okisanga Uganda yes waliwo episode ezo okisanga Uganda nkakasa fenanga we tuli ku set wali otulabyeko mukazannyako akwata birimu ebyo etolimu sirimu ebintu bitalina buvunanyizibwa omulidde okisanga Uganda tata made kushawa mujje ku cast okisanga Uganda omukyalo ono yakwata kamera ya video ezolaba ku Bukedde TV okisanga Uganda omukyalo ono
then waliwo Rashid nani omulala abeera ku kamera akola wano naye akola ne musone era olumu abeera South Africa ne Maama Enjo jangu bambi otubuuzeeko leka Maama Enjo naye ajja atubuuzeeko agenda kutuula wagenda beera va Maama Enjo jangu otubuuzeeko jangu otubuuzeeko ayite wali yita wali ani muviira atuule entebe twafunye 3 yite eri kamera ogire so no so amukyala ajjaye Maama Enjo magi eddala liriwa gegogokka eddala hajanjango tubuuzeeko my friend tubuuza kumulabi fe tukuwadde microphone tuli bad muli babi nnyo nekikira buuza kumula muli babi nnyo nange abaali baagaliwo nange mpitibwa Mutesidorin Maama Enjo magi bonna gange okisanga Uganda bulinaku wabaawo erinnya epya sibwe kiri magi so that is it the whole team the house is full Theatre Focus Uganda katuyite omukulu akomewo boss akomewo muwe ntebe entebe ngogiwomeddwa basubscribinge ku Galiwo so that is it yo ye timu ebeere mabega wa kamera bayinza olaba ne balowooza nti mwami Obote ajja n'atuulaawo nange nedda my friend wabaawo bambi abantu abagenda maaso n'okubanga abakwasaganya ensonga so nadde nkunyonyola nti mwami Nsereko yagenda maaso n'okuintroducinga eri mwami Obote so mwami Obote analyst waffe era tumwebaza nnyo agenda maaso n'okuba nti buli wiiki atuwaayo akadde n'agenda maaso n'okuba nti yagamba ebigambo mwami Obote ebintu byayogera ebiseera ebisinga tagwira bigwire industry agibaddemu ate abadde n'abantu bonna abeekuusa ku art so art amutegeera bulungi ayogera out of authority ebiseera ebisinga wagenda maaso n'okuba nti yayogera aso kye tugenda okukola olunaku olwaleero tugenda okusala cake twaje kakeki katonotono simanya ani agenda tuyamba mwami Madam Karo tuyambeko ku cake ojo tuyise mu gundi eyo mu process embuzi ogiro gireka soka leta cake yoka embuzi gire nedda my friend tusale cake ebyenyama tujja kudde ebbali soko gamba abaana bali balimu okuzanyira ku bizanyisa by'abaana bange ekigundi ekimotoka ate kya miliyoni nnyo ekyo bakikuseera so mukwano gwange webali sente nze siragula kimotoka kya miliyoni nga kya mwana okimanyi waliwo abalina emmotoka ez'emiliyoni ennya nga emmotoka embwa yange enywa Minute Maid embwa yange enywa Minute Maid netero giraba oyaba Minute Maid oyo Minute Maid akati Minute Maid yake nyongera okubebaza mikwano gyange okubeera nti mu followinga YouTube channel ya Agaliwo abamu waliwo abalaba ne bangamba ne mwami Obote yafuuka presenter ng'omuleeta nnyo si bwe kiri ajas musajja in house omanyi ne ba DJ omanyi abantu balina okuyiga ebintu bino nti wabaawo abantu nga in-house tuyinza okuba ne in-house DJ tuyinza okuba ne in-house DJ tuyinza okuba ne in-house presenter in-house so kati nze oliwaawo ndi waawo abagenyi bajja naye nange mbaawo era abagenyi babeerawo seetalaatala waliwo abatera okugamba nti nno weekubiramu olumu ng'owa analysis yo abantu abalaba ekintu ky'okwekubira I want to be honest kiri nakyo wuliriza okwekubira kubeera bwe kuti buli muntu at a certain point olina okwekubira bw'obanga olina ensonga yo gy'otunuulidde okusinzira kwa analogy yo scientifically sekubira ku feelings okwekubira kiri nakyo kirina okubaawo oteekeddwa okubaako weekubira kati ekizibu kubeera nti gye weekubidde wa kisiru oba wa magezi ekyo kye kirina okubaawo but oteekeddwa okubaako kye weekubira for example bw'oba olina omwana wo ng'omwana oyo oyagala
oyagala abeere wa magezi mu nsi muno oba abeere wa mugaso for that matter tosobola kumulaba nga akutte mu nva n'oteekubira olina okwekubira side ey'omuntu omulala kyobola nti abamu bamanyi n'okukuba abaana babe ne babatta abatamusse lwakuba nti ayagala mutta naye oluusi amukuba nga amukubisa busungu kumuyigiriza kankireete bwenti kankireete ngenda kyeta direct naye ng'okkiriziganya n'omusajja ono okwekubira njagala kwogera okusinziira bw'ayogere kanyongerezeeko buli bwowa ensonga yonna eba erina gye yeekubidde wuliriza ensonga yonna eba erina gye yeekubidde nti kati kampe example eya FDC ne UPC owulidde nyefe tetuleeta byabufuzi wulira FDC bwebeera ye wulira mpuliriza FDC bwebeera yeekoze ekituufu nenjogera nga njogera ebituufu FDC byekoze mu kiseera ekyo mba nekubidde wa FDC enkeera UPC bwekola ekirungi nenjogera ekirungi kya UPC emutayimu eyo mba nekubidde wa UPC so teriiyo muntu atalina kyekubira ne bw'obeera olina pate gy'olimu yonna ng'ogyogerera oba olina kyekubira si kibi kuba nakyekubira yeekubira ali ku NRM alina kyekubira bw'obeera wa FDC zinga waliwo abantu abaga nti walya mwami Obote bangamba nti walya naye Obote bakuwa sente n'otatuwa walya walya tewalya ekintu sookerako okulya keeki eno ku byagaliwo naye omusajja ono ayinza okuba yalya oyinza oba walya mugane n'otatuwa okulya kuli bwe kuti nze ndya ontegedde naye ndya ebyange ebya bulijjo asegeza Obote walya nze siryanga kintu kyonna mu bulamu bwange si mu bya politics siryanga kintu kyonna mu bulamu bwange nga kikompromisinga entegeera yange sirya kintu nga kinaŋŋambisa nti toyogera bwoti tokola bwoti sikirya kakeera sikirya mu bulamu bwange bwonna sitandise kati nze mbadde mukulembeze okuva mu ssomero kuva S1 nze gye nasomera sayambala ku uniform nga nyambala engoye z'aba prefects naye nze si compromising nga nkutegeera kwange ekiseera bwe kyatuka nga nina kubeera ku sayidi y'abayizi nga nze nkulembera ekiseera bwe kyatuka nga nina kubeera ku sayidi y'abasomesa era nga nze nkulembera kitegeeza ki nti nze okwekubira kwange kubeera scientific ensobi njiyita nsobi osobola okunjulira wano sivumanga muntu yenna ali eyo nenga nti gundi oli musiru gundi oli bwoti gundi okola bwoti oyinabe wayita embuzi scientifically nandeetera ebizibu scientifically uliriza scientifically embuzi ebambuzi kugamba nze gwolaba banjokya uliriza bayina tulina okusomesa abantu ekintu kyebudero tetwaze esomesa kusala keki tugendeoli mukugirana katugambe ku bantu y'amazima babuulire nno agasemberayo ddala bweweeyisanga embuzi onankoze ka bweweeyisanga embuzi wisdom kayakwata anti oyo ogenda okukola ensobi bweweeyisanga embuzi tukuyita mbuzi kubanga bagamba nti when you go to Rome you do what the Romans do the Romans do so bweweeyisanga embuzi tukuyita mbuzi bweweeyisanga ente tukuyita nte naye that is it tekiri personal kiri simple scientific bweweeyise bubi n'ensi erimu amateeka kale saawa yagenda maaso n'okuba nga tukola ki nga tugitirimbula tugijjeko omutwe mukwate bano abakulu be bakutte olw'ensonga pulogulaamu eyo gye mulaba nga nkyazze omukulu ono abakulu bano bagenda maaso n'okuba nga bagitembeeta tusabira Agaliwo omukisa egende mu maaso okusinga byonna tusaba Agaliwo yeyongere mu maaso amiina yeyongere okuleeta ebirowoozo by'amagezi eri abantu esomese eggwanga tusaba Agaliwo yeyongere subscriptions tusaba thousands and millions of subscribers ku Agaliwo kubanga Agaliwo erina ebintu ebigenda okugasa eggwanga
so tusaba bisaasaane eggwanga lyonna ne wabweru w'eggwanga mu linnya lya Yesu Kristo. Amiina. Kale ffenna ne akantu kali akagira mu bbanga kaluwa mupisula akantu my friend guys. Wow. Oh yeah. Lukiya jangu otusalire. Kale baneffe tugenze kubanga tugira. Tugenze kulya. Mweraba, thank you. That has been it for today. Lukiya katugabule. Checho. Owayo fa chinensi. Mwami Obote. Obadde bane temwerabikira kulaikinga video neno mugira ikinge sebo. Neno ya kujano sebo. Oyizo gano gira ikinga my. Katubetondere bannaye abantu. Betusobya mutusonyiwe. Bosobya wetonde. Wetonde abantu wetonde. Nze nkuchaza noyogera ebintu wetonde. No. Abantu mwenna abayinza kati atandise. Abantu mwenna abayisibwa obubi. Ochegedde. Ku bigambo byange. Ochegedde. Si mutima mubi mutusonyiwe. Kinonga kiri bulala keki ngose. Nchane jongerose. Nebigenderako. Lukiya kekagala kututigi. Bane mwebale nnyo. Mwebale nnyo, thank you. Oh yeah. Keki yavudde mu kibiina ki? Nganjira. Zininga bagundi. Sebe ya orange gwe yavudde wa. Orange. N'ekigambo kimyufu. Katumba oye. Katumba oye. Oba Fred Mwesige. Bye bye.